olowooza yaligenze erugogo okukolera birthday yo yandikoleddewa nga gavumenti ng'eggwanga mubaako n'auditorium gye mwakola okitegeera nga VIP okitegeera mukolera emikolo biki bayimbira bazanyira emizannyo kweka n'olaga nti owagira art mu Uganda okitegeera so tebiriwo kati ogamba otya nti kati ogenda bikola abantu bakoowa abantu abali e Bulaaya bakoowa ekigambo NRM ebyadda kituufu tuli bakoowa saagala obawaayirize era bandaba ntunula mu kamera Ugandans outside Uganda abali mu diaspora bakoowa njagala NRM ekoleyo olukuŋŋaana anywhere oba bategeke birthday ya Muhoozi e Boston bagitegeke after party bagitegeke babaayo bagitegeke nze ntaddeyo miliyoni zange 2 eza Uganda bwe babaayo kankubulire ensi bagitegeke mu America bagitegeke e London bagitegeke Canada bwe kibaayo naye ng'omuntu ayagala okukulembera kati ezo sente zeyayonoonedde mu birthday okwata buli region n'ozimba eddwaliro lya miliyoni aga kaka gundi on village level mu center aga ne bagamba omwana nazze olaba byatandise okukola abadde azimba akantu kempola nangambe atadde eddwaliro n'oliteekako Muhoozi MK naye bano bamuwuddisa kumulyako sente tugenda kuteekayo okusaba kwaffe bamanyi okwebuzaabuza mwasaba leeti bagambe tugenda abakulu ba security mwenna tugenda kuteekayo okusaba kwaffe nga tuweze emyaka 4 Bobi Wine Kyagulanyi mutukkirize tukole birthday ye tutegere birthday Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalamusiza mwenna wonna wosinzire okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk ndi ne muganda wange Muvawala nga muyita Muvax okuva wali mu ggwanga lya America oba United States of America okitegeera tuli naye tunyumyenyumyemu ebintu ebigenda maaso ye ab'omu diaspora bo balaba biki ebigenda maaso kati we bali ku ground tuberenga tunyumyanyumya tuli powered by Sozo yagamba nti oba ine byake by'omunjungo bikoye bimuwe ne baganda baffe aba mobile shop Uganda bo bagamba ebikwatagana ku gadgets electronics ezo eziri ku mulembe eziri ku mutindo eziri original we bali gamba nga amasimu iPads gamba nga TV screens byonna byomanyi ebiri original we bali nnyo so tuli naye wano tunyumyenyumyemu mvola wanji mukadde kiriwo tuli bulungi webale kuweereza tugezaako mpola America egamba ki America nungi kama yatuyamba covid tumuyitamu nga tuli balamu kiri kiti eyo kiri kitya embeera yatereera kati embeera yatereera abantu bafa bangi naye kati tuli bulungi naye era tukyali bukyaliyo naye singa luli era ku mirimu batukebera buli wiki babakebera every week masiki zikyaliko ba masiki teziriwo nnyo naye ojambala bobo oyagadde okitegeera omuntu ajja mu America nga planninga kuyingira America kati omuwa bubaka kyesaawa zino kikyalina okuba nakyo yerina kubeera atya kutegeera ebintu ebitambula kati America tekyukangako nga okuva mu covid we yaliwo nti bakkiriza okuba nga oli vaccinated ne bakkiriza ne eyo 72 hour covid test bayira PCR ekyokka mpozi ne visa tosobola kuyingira nga togirina era tuli mu nteekateeka kyekifuula America mwana America kyekigifuula gundi kubanga maani ne visa yaabwe eyo omanyi lwaki nti America ekaluba nti kubanga America etwala ensi zonna era otuuka mu America n'olaba amawanga ag'enjawulo America so kyovula nti bali strict nnyo ne ku visa zaabwe era nze neewuunya abantu oli n'agamba it's guarantee nti ogenda kufuna visa ya America ogenda kinnyonnyolemu kaawo abantu bannayuganda babbibwa abantu ab'enjawulo oli n'agamba nti nze mpa miliyoni 10
bakukolere paperwork ogenda kufuna visa ekyo abo baba bakubye baba bakubye soko nnyonnyolewo Muvawala awo nnyonnyolawo ebitundu embeera gye tuyitamu oba okuyita omuntu tulina organization zaffe nga yuna bwe nkugamba nti registeringa for yuna n'ofuna invitation ate lwaki omuntu omulala third party avaayo n'agamba nti nze okungenda kujjuliza paperwork pa miliyoni 7 okitegeera miliyoni 7 kati yaabe ng'afunye n'okusinga yuna okitegeera miliyoni 7 paperwork you can do it. So it's not a guarantee wofuna invitation ya yuna. Yes. Si guarantee. Si guarantee visa ogenda kufuna visa. Obwongo bwo bwe bukweyimirira. Ate waliwo abagamba nze nyina sente nyingi nnyo tebasobola kunyima visa. Omusajja w'ensambi oba omukyala w'ensambi awo. Oyinza okugenda ne bank statement ya miliyoni 5 n'akuma visa naawe omuntu alina bank statement ng'eriko miliyoni 1. Yes. Kisinziira kiki bagira abantu babuusibwe muna abantu omanyi kyovola nze saagala nnyo omuntu kunkubira naŋŋamba Faruku kakati olina abagoba visa nze ebintu ebyo sibyagalira era kibi nnyo nze ntera nnyo ogamba abantu nti abantu batera nnyo okunkubira amasimu nebanga Muvawala baŋŋambye mbagamba nze sikolera sente kuwa buwi pulaani magezi nekugamba nti omanyi kola boti ne boti kubayita boti ne boti ate ofuna invitation entuufu oba osobola kikweyimirira naye abantu abamu bagenda n'afuna invitation n'afunamu akatengo ate n'abijuza nti anja kukolamu ensobi kati nze awo ate wenyambira ku bantu nti mugamba mpe ebintu byo mpe information yo buli kimu nga ntuula ku kompyuta yange nga nkikuyamba okitegeera nga nkikuteeramu nga nkugamba appointment yo genda bweti era ebidirira eri ebidirira sibyange tolinayo mukono era sina na sente ze mugamba omuntu oyo just nyamba bwa Seruganda kubanga mmanyi embeera mu Uganda omuntu agenda kweyiya ate omuggyeko miliyoni 10 okitegeera miliyoni 5 lwaki muleke yeeyiye bwali siima ng'atuuse eri ali kujjukira ayinza obutayamba nze naye ate n'asanga muwala wange in future n'agamba omusajja muwala oyo yankolera ku bintu byange nga tangigyeko wadde ennusu n'ekikumi muwala we naye oli n'agoba ebintu yes n'akusaba miliyoni 10 ate n'otafuna ate zibapoteya zibapoteya abamu basingayo poloti zaabwe okitegeera waliwo omukyala yateekayo ekyapa n'akiwa omuntu amugobera ku mpapula n'amugamba siina ssente naye kankukwasa ekyapa kyange nga yamanyi bw'anaagenda ajja kukola akinunule ne bamumma visa kati olutalo ne tutandikirawo tebampadde ate nakolera okitegeera poloti n'egenda so kitegeeza zino sente z'owadde onaagoba empapula tezidda ezo zinani nze nabuuza omuntu nze njagala nnyo Munnayuganda agobera omuntu visa otambule nange paka kadirisa lwaki osigala ku security kadinisa totuuka anti singa agamba nti garanti ofuna visa miliyoni 10 nze kuwa ne tutambula ffenna nga gwokutte fayiro yange paka kadinisa bwe bayita nti kyazibu Kenya Muvawala nga Faruku gwonkoledde ku bipapula ng'onkulembera awo ojja kumanya omusajja akola naye bakoma eno anti etteeka terikiriza kati ebagala nti banchunyanzeka wali okitegeera so ekintu ekyo abantu balina okuyamba abantu mubabuuze ekituufu wano abantu kye balina okukola omuntu kyolina okukola bw'ofuna invitation ng'eri genuine okugeza nga una convention abamu bazicupula naye waliwo kati ziriko barcode era bw'ogenda kwembase ng'encupule barcode kweri omusajja kyovula ababamu ate oluusi takugamba agamba pepawakawo si mutuufu so ofuna gundi eri genuine funa omuntu abitegeera obulungi osobola naawe okwetuulira abantu bali desperate Muvawala muganda wange yes bw'oba ng'oli desperate ate lwaki weeteeka ku mbeera egenda okubbisa obubbiso okutuuka okugenda America ng'olina stress bakubbye biki so osobola okwetulira naawe kumpi kubanga bw'obanga ogenda Bulaaya ekitegeeza osobola okutuula ku kompyuta n'omanya nti omanyi
wano bansaba kino date of birth yange banzalira wano biringere okujjuza passport obanga jjuza oba ID na ndaga muntu yes bwe biri sorry bwe biri so abantu kiki kye batya abantu bayina fee eyo kati yo oli amuteekamu ekintu ntinza nja kujjuliza kati bayina n'obulimba bwe babalima nti bize bwe nkujjuliza ojja kubanga okola ki oyinza okukola ensobi bikoze bitya naye ate lwaki nkola ensobi okitegeera funayo abantu Muvawala njagala twogereko endongo mu America entertainment ndabye gundi nga nyingi kye kigenda maazo mu America ndabye yo ndabye yuna causes ndabye yuna ndabye ono muganda nga atiga inayo oba udicate ya mu May udicate ya May ya wali ebintu bingi mwawo kiki mwawukana audience yenene si kwawukana bana Uganda bangi mu America bana Uganda balinga emitwalo 10 kati mu America basukanamu naye okubalirira balinga emitwalo 10 bangi conventions ezo zonna teri convention etegekebwa naiweza abantu 10 tekiteriyo babeera mu lusambu lukaaga eyebe ekutteyo yes ekutte ebeera ku lusambu lukaaga kujjako convention ng'erimu okulonda ey'okulonda etera okukwata mu 10 kubanga tuba tugenda kulonda mu kulembeza kati neebuuza lwaki kutudde ebintu bino kati obikutula convention okuba nti nyingi mu America biva kubutategeeragana oli n'agamba nange nsobola okukola ekyange n'ava mu eno ate byabangawo nga kalulu kawedde oli bwe baba ng'agamba banzibye akalulu bikinze kankole ki ekyange okuba obululu tekiri wano wokka n'eri bakakwatamu basooka kwatamu kati abantu oli n'avaawo n'agamba ngenda kukola ekyange omulala n'agamba nze nakoowa ebyobufuzi convention zibaamu ebyobufuzi zijjudde politics esegera kubanga waliwo omukulu eyakola convention we namubuuzaako nga ndi ku Diaspora TV ne mubuuza n'agamba nti nze bannayuganda bakoowu okitegeera tebaagala ate kulaba abakulembeze ba Uganda mu convention ng'ate bibagenya abakulu bakulembeze eki ayino wakubakulembeze tulina bangi abantu aba NRM aba DP abaki aba NRM nti bagenda ne bakola convention ogenda okuwulira speaker ye mugenyi omukulu kati kiki temwagala anti kyengamba abantu bakoowa abantu abali e Bulaaya bakoowa ekigambo NRM ebyaddala kituufu saagala obawaayirize ssebo saagala owaayirize ensi era bandaba ntunula mu kamera Ugandans outside Uganda abali mu diaspora bakoowu tebaagala kulaba basajja abo nga bajja nga bebagenya abakulu mu mikolo gyaffe why because balaba ebigenda mu maaso balaba maaso bagamba lwaki ate n'eno gye tuli tubayita mmwe mubeera abagenya abakulu mwalize nga tubabuulira ebintu byaffe mu bikole ne tewali kitereero kitegeera kati kyekifudde conventions enyingi Muvawala si bonna saagala owaayirize no si kuwaayiriza njogera mazima maybe gamba majority naye togamba nti diaspora abantu b'omu diaspora bonna mu America tebagera NRM abawagera NRM sibamanyi sebaliyo anti bekweka no kituufu ebyaddala kituufu nze mbeera mbadde mu America emyaka 16 teri yawagire NRM sibalaba ndowooza bekweka waliwo abankubira ne baŋŋamba nti lwaki bakubira bukubizi twagala icyuli oyo lwaki bakubira bukubizi lwaki tebakolayo olukunga njagala NRM ekoleyo olukungaana anywhere oba bategeke birthday ya Muhoozi Boston bagitegeke after party bagitegeke babaayo bagitegeke nze ntaddeyo miliyoni zange 2 eza Uganda bwe babaayo kankubulira ensi bagitegeke mu America bagitegeke e London bagitegeke Canada bwe kibaayo mujawulira bulijjo tulaba abakulembeze b'NRM babeera mu America era convention ne zibeera nga bategekeddewa Muvawala kyogamba NRM tekubangako olukungaana where ebyaddala nze mbuulira nti olukungaana lw'NRM lwali wano YouTube kweziri dungi gireyo
n'olwadde lugendo okubeera Canada balusazizaamu. Muvawala. Saagala olimbise bannayuganda abakola. Sirimba njogera mazima. Banna NRM Kakobogo oba Kakobogo. Sigambye tebali oba gye bali nenze sibalaba. Sibalaba era teri abalaba. So tubadde ku nsonga nti convention zino zajjula mu politics. Kati politics erese n'okwawukana mu conventions zaffe. Ne bannayuganda kuba bannayuganda batandise okugamba eyo waliyo bagundi sigenda genda. Ebyaddala. Yes bwe kiri. Bwe kiri. Nze kankubuulire. Abantu ba Nuupu bangi nnyo mu diaspora. Tosuubira mwana wa Nuupu kugenda mu convention ng'erimu abe. Ebyaddala nga NRM ki bonna mulimu abe-NRM abatalina problemu abakulembeze b'NRM abalikiriya NRM ng'NRM mwe mwakyawa NRM oba gwolyani kasoba ng'olimu NRM tetwagala kumanya. So politics naye akontributinze kinene nnyo abantu banyiivu Faluku abantu banyiivu. Kati bino ebibaddewo wiiki eno bino ebyabakasajja kati kasajja ng'ajja mu convention nga mumutunuulira ekisooka Faluku kye mutamanyi nti ffe bwe tujja wano waliwo ekitwewunyisa. Nali mbadde nga nkibuuza nga ndi ku TV e US lwaki eggwanga lyaffe Entebbe airport bw'oba ojjuza okuyingira Uganda ojjuza mu Luzungu na mu China Entebbe oba obupapula bwe batuwa ng'ojingira Uganda obupapula ni abukuwadde mmwe ba citizen tebabubawa ne babuwaffe bafolera tobumanyi anti citizen tokafuna oli citizen wa Uganda babuwaffe bafolera otegeera kati akapapula ako edda kalingako Luzungu na Luswahili kati Luzungu na Luchina. Ebyaddala. Yes, awali Oluzungu bavunula mu Luchina. Why? Okitegera bali badde wakiri kale ekitole baduteekeko Olunyakole n'Oluzungu oba Oluganda n'Oluzungu lwaki mu China kati gwe kikyolabaawo nzindabanga ekirawo ekyatundibwa ensi gye baatunda ate bwe tutegendeeze tujja genda ozuukuka nga Uganda bagisayiringa dda nga bagitunda wano bwe batuuse wano bwe batuuse investor atuteekewa ayinza obba Kasuka e Rwanda ebagamba Mwami Kagame kola nga bwe wakoze balifiji beewa be London bintu bye London byawedde bitya bawulidde balifiji babateeka London. It's funny naye nga kituufu nalabye gundi ku Sky awo Kagame yasayininga endagaano nabo. By the way, it's a deal. Money. Bungeze beekuwa ssente. Neteebereza wava wa Uganda. Ne ogenda e London. Okusaba obuddamu. Ne bagamba nti owange ensi ejjudde katugira tubateekawa e Rwanda. E Rwanda yawa. East Africa. So, naye bambi ye kati yali ddiiru ya kola kati Faluku nga bwe nkugambye nti ebyo ebintu ebinyiiza abantu mu diaspora sente zibaze kutudde oba byanfuna kufuna oli bwafuna nti nange biraka bikola kanzigulewo ekyange kati convention nze kyenyina okumanya kyenyina okubuulira ebbanga lyenzibaddemu tebafuna nnyo sente era kyobola abeesigamye nnyo okubuna obusente obuva mu NRM ina sente zeewaga gundi convention eba mitwalo 10 buli mwaka okutegeka yuna zibadde zijjanga buli mwaka badde sikimanya bawane bategeka that's why babasibako omugenyi omukulu okitegeera ba keynote speaker abava Uganda ffe twagala keynote speaker abeere senate abeere nga tu nekyo kijja ku I think kijja kukyuka njagala tukone ate waliyo ne ya Nuupu Kabaka ya Nuupu ate eri wati ya Nuupu eri California yaddi ya mu August eri kuki eyo ate you just azajjamu mutaddeyo mu August ya Nuupu yes so muganda wange njagala twogere ku birthday ya MK wabaddewo ndowooza wabaddewo nadde njiraba birthday ya MK kikyolaba lwaki eno yekka why 48 ye wajagadde
mabega wakyadde ta celebrate nawe ogamba nti kati ntandise kati okucelebratinga Idi lwaki Idi obadde tolya nnyama noga kati birthday zetumanyi ja wentandika okucelebratinga Idi zange omuntu ayinza okugaana okucelebratinga birthday n'alinda 50 years lwaki talinze 50 I don't lwaki celebrate 48 oba abantu mikwano gye gyamugambye tuteekeyo nga time waliwo kiwuddiisa omanyi kati muhoozi abadde mu mbeera ng'alowooza nti ajja kuvaayo buvi yesimbewo naye bagenze okulaba nti kiyinza obutasoboka katusooke tumutunde muki mu bantu kubanga abadde tavaayo abadde abantu tebamumanyiddemu eyo life eyo era babadde tebagimumanyiddeeko era ojjukira ndowooza ate Kyagulanyi aleese ebizibu biriwa kyeŋŋamba ebintu byonna nze muhoozi yalinga tali ku Twitter yalingako naye nga tayogera Facebook buli kimu until Kyagulanyi lwe yajja n'atandika okuvaayo naye ndowooza ngalaba bamutwalako ennamba mu Uganda okimanyi nti ennamba kati ziri 3 ziri 2 eriwa n'eriwa namba emu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda namba 2 yani gwolabani gwe kikyolaba namba 2 mu Uganda bw'oyogera abantu omu 2 3 Luli yalinga Museveni Luli edda myaka ki gotobera mu Uganda no Luli yalinga kenda ku street ati kati na street ate giveeko era bono Ssaabasajja addako omwana we Magere ebyaddala kati awo muzeeyi wammwe najja naye yaliwo ku namba 2 ye Ssaabasajja tagivangako emu wabaawo ekyogerebwa akwata emu 2 kati namba 2 mu ggwanga lino Uganda kati omwana oyo yali amulumya omutwe aliwa muhoozi kubanga ojjukira omusajja ono muzeeyi Nagenda oba ye Nagenda aliwa eno nawandika mu Vision ayina statement gye yakola n'agamba nti abaana b'abakulembeze tubalinze tebapangayo abaana b'abaminisita abaana b'abaki abo omwana gye yavudde mu ghetto n'afuuka ensonga mu nsi okitegeera kati bano ne bagamba wait a minute before nga Kyagulanyi tannajja walulabyeko balwabogo ku radio nga bano nayo ki nga boogera ki kati gwe kikyogamba ngenda kuwandiika movie kyemutamanyi ekigenda okubeerawo ffe ng'abawandiisi b'emizannyo already nagulabye dda ndi waliyo family struggle kati buli omu mu family apulaninga okusikira taata okitegeera birthday eno nalabye yagasa abantu bangi ne Jeno kennyini n'avaayo n'agamba nti ebimu ku byayagala okukola achievements ze zayagala okusooka kukolako abavubuka okubeera nga bakola ki yemizanya bikwatako bintu bingi nsonga nyingi yazamenyamenya nolaba ddala lwakyabiraba ku 48 sports yagwadda mu Uganda amulabye kati muhoozi abadde mu mbeera esobola okuyimirizaawo sports n'atwala ne ttiimu mu gundi mu World Cup ng'omwana wa president yes president's son asobola okuwanirira sports mu Uganda ne tutwala ne ttiimu mu World Cup ku maanyi g'alina okitegeera why now manyi mu bukulembeze wabaawo okwetegekera ebiseera eby'omu maaso okitegeera nti bino byonna betukola twetegekera bulamu bwaffe bwaki bwa mu maaso kati ye ng'omu ng'asuubira obukulembeze yali badde yategeka dde ebiseera bye eby'omu maaso agamba nti omusajja oyo yasanga cranes ng'eri down n'agisitula kati eri mu World Cup okitegeera yasanga entertainment ng'eri down n'agisitula okitegeera nze mbuuliraayo ggwanga ki eyo National Theatre yazimbibwa ku mulembe ki
ng'ogyeko National Theatre. Theatre kyendala eriwo nti government yiyo yezimbye. Naye yazimbibwa mwaka ki. Oba oyagala entertainment ekule. Twalinanga theatres buli Zimatuga, Entebbe, Mwami, Cinema Hall, Masaka, okitegeera. Bw'ojjawo ebintu ebyo kitegeeza entertainment okoze eki. Ogisalako. Ebyo byonna ebigozizo zazimbibwanga ki? Gavumenti. Okitegeera. Nti ffe we twatandikira okuzannya nga mugenda e Luweero nga waliyo theatre y'e Luweero. Nga mugenda Jinja nga waliyo theatre. Mukono ng'erina theatre yaayo. Entebbe wano ogijjukira Bweyinda wano. Okitegeera. Nga weeri. Kati that is gundi art industry oba nga etambula. Ebyo byonna byaggwawo. Okitegeera. Kale gavumenti yali baddeyo negamba abayimbi manya aba artists tubeeta n'ogamba olowooza byaligenze e Lugogo okukolera birthday yo. Yandikikoleddewa. Nga gavumenti ng'eggwanga mubaako n'auditorium gye mwakola. Okitegeera. Nga VIP. Okitegeera mukolera emikolo biki bayimbira bazanyira emizannyo kweka n'olaga nti owagira art mu Uganda. Okitegeera. So tebiriwo. Kati ogamba otya nti kati ogenda bikola. Wanaatuukira Mukama waali bamuyambye n'atuuka ku bukulembeze. Nkalo ba minister. Ayinza okuba minister Maase. So obadde ngamba nti eno tiyabadde birthday yabadde launch emu introducing mu bantu. Naye nze ndabawo nga power struggle mu family. Egenda okubalukawo. Kati kino kitegeeza anko yabaddeyo. Saabaddeyo bulungi. Amawulire gaali badde gamulaga. Saabaddeyo tebampa kaadi. Kati ate bwe mujja kwewuunya nnyo nga kino kiwuddiisa tube obwongo bwaffe tuteeke ku muhoozi akalu katuuke batuwe omuntu nga temukisuubira. Batuweemu omulala kubanga obwongo bwammwe mwamuteeka omaanyi gammwe gonna gali ku muhoozi. Bagende kutuuka mu kalulu Sarajje 226 kalulu ka 226 okalaba otya? Mwaba mu diaspora mukalaba mutya? Kyekigendo baawo kalimu ssente kalimu esente zatandikiddewo mwegali bugu muligenda balingi sente zo zitandikiddewo kati sente zo zitandikiddewo kubanga bwokola birthday eri mu buwumbi buliwa baradde mu buwumbi budget kubira ogendo buze bala akyakubuli ente zagudde abadongo bonna basasuddwa sene empitirivu okitegeera okuteeka ekisaawe buli kimu ebidongo ebyo buli kimu ate tekabadde waliyo n'akasiki simanyawo eshaka yes naye singa nze nsobola akuba nti ate si mukwano gwange nnyo mulaba kubanga tukulidde emyaka gyegimu kwe ngamba nti tuli mu myaka gyegimu naye ffe tubadde mu struggle okuva nga tuli baana bato ate era tukyali mu struggle tetunnaba kutereera naye ng'omuntu ayagala okukulembera kati ezo sente zeyayonoonedde mu birthday okwata buli region n'ozimba eddwaliro lya miliyoni aga kaka gundi on village level mu center aga ne bagamba omwana naze olaba byatandise okukola ne birthday bintu by'abagundi by'aba bana gundi ba richiganga ebyo byatandise ayiseeyo abadde azimba akantu kempola nangambe atadde eddwaliro n'oliteekako muhoozi MK hospital obuzimba mpola n'obusuula Masaka Jinjawa naye bano bamuwuddisa kumulyako ssente by the waziina kuba muhoozi abadde mu bulamu obulungi aspendinga ddi atereka buteresi gwembuli ate aspendinga ddi abadde mu bulamu obulungi buli kasente kafuna asavinga busavinga kati bamutandise okulya savings so yabadde alina kukola atya Jeno Muhoozi
abategesi b'ekintu birthday ye esobola okubeera ntono okitegeera 100 people ne ogenda mu Serena ne munywamu biki family okitegeera n'akwata obuwumbi buno n'abuzimba mu malwaliro okitegeera mpola n'ateeka eddwaliro on village level obutonotono akasobola okugendako dokita nga okuliko Nancy doctor in future n'oteekawo n'ambulance awo abantu bagamba nange omwana ono so gye yaliise naye kati ndi ennyama kati yalidde ennyama akyajjukira muhoozi ezaawe naye ayuuya kitegeera ate tolowooza nti buli yagenze kololo manya erugogo nti ayagala muhoozi mbadde manyi buli yabaddeyo abantu babasuubiza gwe njagala olabe gwe lwaki bw'otuuka omukolo okoze omukolo nga gwa kaadi lwaki weegayirira okuwa abantu kaadi nze bwe nkola embaga Faluuku noonya abantu bemmanyi ti Faluuku mwami n'omukyala nenkuwa kaadi yange okitegeera neŋŋamba nti gundi lwaki ŋŋende bwayise ku stage nengaba kaadi za pate yange for what kitegeera kati kikyotegeeza no ekyo akoyakagudde byakweraga era abasajja abakulu boba basiniya ate sirooza nti ne taata yakyagadde lwakuba talina kyakkola ebyo ebyokweraga kwemulisa ebyo bibanga kwemulisa kumansa ssente okitegeera anti emikolo okubeera era
Omwana simumanyi nnyo ate n'abantu abalala tebamumanyi nnyo okitegeera so tetumanyi maybe tumuwaagezeeko okitegeera so ekintu ekyo kibadde kijja kikula kati omuze gugenda gukula nti buli afa nga badde akyali mu buyinza bateekawo wa famire bateekawo ekintu kino kitutwalawa gwe kikyolaba nze kiyinza otusuula awabi nga tulowooza nti gundi kize kibaawo nti yali honorable gundi we yafa mwanyina gundi yafa muwala we yajja gundi we yafa gundi ye yajja kiyinza obutatusobozesa kufuna abakulembeze balungi ekitegeera katugeze nti omukulembeze bw'aba omubi n'afa olwokuba tetusobola mwogerako ng'afudde ekitegeera kati tuleeta mwana kati ne twesibako abakulembeze ababi olw'okuba twagala okubawa sympathy kubanga ne Kenny olaba tafanga era Kenny we yagira mu byobufuzi awo n'aleeta ate kirungi okumuleeta ng'okyali ate muwala we ne tutategeera bulungi byakoze ate naye n'avaawo kati lubaga neesigala ng'eri awo era yamuva mu ngalo okitegeera yes naye siyinza gamba nti omwana mubi siyinza gamba nti mulungi kuba simumanyi ate n'ensi temumanyi era abantu bayinza naye nze ndowooza ayinza obutayitawo anti NRM eyinza obutadda mu ekyo ekifo nze bwe nkibalamu NRM ekyo ekifo eyinza obutakomawo yes because okufa kwolanya kwanyiizizza that community okitegeera they don't know tata agamba kino abala bagamba kino kati community eyo nyiivu era nze gwe ndowooza ayinza okuyitawo FDC eyinza okkirya yes okay pozi omusajja yafiira eyo wammwe yafiira siyatu naye sente ne mutatusaasira okukola ki okubasaasira ate ze mwatusabanga nnyingi anti ezo sente simanyi ezo sente amalwaliro g'e Bulaaya gaseera naye ne gavumenti ya wano oba abakulembeze bawo nabo babbi kati bakozesa that chance kuba tetusobola kumanya biru za ddwaliro kati bo bakozesa that chance tojja kugenda kumanya biru za ddwaliro bwe babasabye emitwalo 2 bajja gamba miliyoni 2. Okay Muvawala njagala nga tumaliriza entertainment ogibaddemu oli munnabyamizannyo munnakatemba omukuukutivu tulaba papa Mr. Semakula ebya band Golden agamba kati bali banne n'abaleka matuga ate nga yeeyita Golden Papa ate n'asuulawo band kakati awo bagamba kati biki byoliko bweki kyolaba mu bintu bino nze kyendaba papa nga papa yawumudde okuwumula kukkirizibwa mu mirimu gyonna era kino ekiwa abakulembeze ekyokulabirako ti omuntu otuuka n'okoowa n'owulira nga tokyasobola okitegeera so si kukukaka ate mu art industry bw'ogenda nga bakukooye kibi wumula nga abantu bakyakola ki ate teyawumudde kuyimba yagambye takyasobola okuyiriba okumanyi nti n'abagamba nti ndi mulwadde ate mwene mugamba nze nkugamba ndi mulwadde gugamba otya si mulwadde olina contract ekukwata contract etyanze director buno bulinga bufumbo he's a director gundi mu band director waddembe okuwumula ate bw'awumula era asigala afuna anti bano matigga kiringa nosiba mu Lwera te matigga kati mubanga abagamba nti nze mbadde nkwatiridde band eryato litambula mu Victoria wakati gwe n'ogamba nti nze teritambula libadde teritambula yingini bagijjamu dda Golden Band tebadde muyingini temubadde po mulaba wano bizinesi ze zaalimu zimumala okutambula okitegeera kati okuyimba agende katosa avuge atajja managing wano alabanga bw'adda mu bandi so Golden yali yavaawo dda yali tekyaliwo ate nga director owummula tewasaininga kufiira ku ntebe band music omulaba feature band music bamayinja kusaasira bani bandi eno bagikolera ekituufu
ate bandi bagisigaze bo mayinja ne kusasira n'abasigadde mayinja musajja muyimbi ano mayinja waliwo ayagala omutegeka ne kusasira awo ewa e Boston awo ewa e Boston waliwo yankubidde nangamba njagala baleeta abaleete tetulina leka kutiisa no sigambye nti kiki nti bakwano bange tukuze nabo naye Boston bagira balinda Boston balindeko bagira balinda okakasa mbawagabwa ebyadda bagira balinda bayinza obutafuna bantu nabo bennyini bayinza obutajja kyeŋŋamba nga bategese nabo bennyini waliwo okufuna obutafuna abantu naye nabo bennyini obutajja ebyadda Boston yo kifu nga opposition yasalako naye nga abantu bakoowu naye ng'ekituufu nga tukyali ku kya papa mutuufu awummule awummule okitegeera bo bennyini bebeeyononera ekintu kyabwe bayingira politics ne bayawulamu ekintu kyabwe okitegeera baali kubanga papa tali mu byabufuzi ate bo baleetamu ebyobufuzi okitegeera mulimu okusika omusajja yeekolera bizinensi bwe bwaba kyagala teyabagambe nti oba ekibiina musigale nga munsasula okitegeera akibateeredde ebyuma mutwale so yatidde politics ate yatidde politics yabagambye ndi mulwadde sikyasobola kuyiriba okitegeera yes ate omuntu bwakugamba nti mulwadde lwaki gwe omuwakanya lwaki omulemerako okay yes tumalirize muganda wange diru ye mwanyi ab'omu diaspora mugira bamuti naye nogwe faluufu ebibatuukako oba tubiraba diru ye mwanyi mugira bamuti ab'omu diaspora bana abasajja kyenakugambye tujja keera tuzuukuke lumu nga bana abasajja ensi bagitunze nga batulaga paperwork kiki mulaba mu ab'omu diaspora tosobola faluuku kukwata noga nti emmwanyi ya Uganda ffe tukuze nga tusomedde ku mwanyi okitegeera temwanyi ya Uganda muntu omu yakola ki agigula kubanga ajja kutuuka nga yategeka ebbeeyi yonna mu Uganda okitegeera nti emmwanyi etuuke nga yalina kontro yaayo gw'omulimi nga tolina sse ku mmwanyi okitegeera kubanga yakutegeerera yagitunda ewalala okitegeera bw'ajja n'agamba nti ebbeeyi y'emmwanyi nti kiro njigula siringi 3 ekyo kyonna mu ggwanga ebi 3 ate ng'asobola okugamba nti faluuku toddamu kulima mmwanyi zombi kyekyandikoleddwa gavumenti kyeyalikoze yalizeeyo ku mbeera yaffe eryedda neteekawo ebyagi by'emmwanyi kati nga ye ezigula ku bantu neziteeka mu byagi byayo ojjukira edda nga tuyina masitoowa buli gombolola ng'erina sitoowa y'emmwanyi nga n'abantu beekubiriza okulima emmwanyi kubanga waliwo wakola ki wazitunda gavumenti yo nga ne bweba tezitunze naye ng'omulimi ali happy nti nze naziguza nze I remember nga tusoma ng'otwala ne risiiti y'ekyuma ky'emmwanyi ku ssomero nga nebakola ebibuuzo okitegeera kubanga oziterese bukundi muki kati ekyo gavumenti kyeyalireese nekubiriza abantu mulime emmwanyi ffe gavumenti tugenda zigulanga tuzikuŋŋaanye ffe tunoonye ki akatale kizibu nnyo Muvawala omwana weebudde okukwata lisiiti y'emmwanyi ate ogiweewa tosobola nti ekyo kyalibadde ki Bannayuganda tebaaliyombye na kuyomba kubanga gavumenti ezibagulako kati ye nezikuŋŋaanya ye netoba nazo kati nefuna omuguzi ate gavumenti beerumirirwa omuntu ono mugula layise naye investor ayinza sometimes obutalumirirwa mbagula 3 atayagala ziri kati bano bali kutaamu Egenda kyoba omanya ti abasajja bonna abakola ebintu ebyo balabe kasajja ali mu myaka emeka bagenda tulekera ensinga okugikomyawo kijja tutwalira emyaka ataano ate nga gundi yaabwe mission yaabwe ate era ya myaka 5. All right.
mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Sozo Property Consultant bagamba nti oboine ebyawaka eby'omunju bibawe ne baganda bange aba mobile shop Uganda mwebale nnyo okubeera nga bakutusako gadgets ezituukiridde n'omutindo eziva mu nsi z'aba Muvawala America UK America man dream America ne UK abasajja abo bazimba akantu kaabwe ng'okayingiramu olina okubangwa okoze so baganda bange webali nnyo okubeera nga bakutuusako gadgets zino tubadde ne muganda wange Muvawala okuva wali mu Boston agamba munnange opposition yasalako ebyaddala era nja munoonyaako mubuuze lwaki bakaawu nnyo lwaki bakaawu kyekibakaaya lwaki bakaawa nnyo abantu b'omu diaspora biki ebisinga obbanyiiza abantu b'omu diaspora gavumenti ebitegeere mu mbeera emu oba endala mwebale nnyo n'obaddala tukolagane next time